mugamba mutyabaagala balungi abeekumi kusinga feeyitu kasibira muli bulungi byonna gye bisinzira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Olunaku olwaleero njagala twogere ku muntu ayagala okwoza ebisuwama, abasajja abatalina maanyi ga kisajja, abakazi abatalina maanyi, simanya siyina apataiti. Ebiseera ebisinga mu abakyala mwerabira nti munnange namwe mulina okwekanika. Ng'abasajja bwe beekanika nga munnange balina ekizibu ky'okuba nti tamalaako. Waliyo n'abakazi abatamalaako nga tolina kyosobola mu nsonga z'ekitanda. Ng'omusajja olukukwatako oli wa ddakiika 2 n'ogweri. Emisuwa gyonna gyakulooginga dda. Obusome tebukyatambula bulungi. Nfunira ki beetroot oba nfunira beetroot bakiyita batya mu Luganda. Sikimanyi naye temufayo kyekyo kifaananyi kye ngenda okukozesa leero. Ki beetroot ekyo okikubemu juyisi. Wabula tukitegeka bulungi kubanga bw'olema okukitegeka obulungi kiyinza okubeera nga kikulema. Kidetoxifyinga omubiri gwo gwonna bibumba, simanya nsigo, simanya biki, n'obeera ng'ogenda kubeera kiriya bitya. Okikozesa otya? Okwata ekyo ki beetroot n'okiwaatako. Bw'omala okiwaatako n'okisalaasala mu pieces ntini. Kati n'okinkwatira n'okyozaako bulungi. Ng'omaze okisalaasala n'okyozaako n'amazzi agatukula obulungi. Bw'omaliriza okukyozaako then ojja kinkwatira okiteke mu blender okikubemu juice. Mu abantu abali e Uganda ab'oku low budget tesenga nze blender sigiina. Tosobola tewetaaga kubeera na blender nnene. E Uganda waliwo blender obutini bwa mitwalo 2 kitundu. Bino ebintu si luxury nti ogenda kigula obeere nakyo nga luxury. It's an essential. Kyetaaga kigule kibeere waka okitegeera. Kubanga bingi byogenda okikozesaamu ebigenda okuyambako okubeera ng'omubiri gwo gubeera steady ng'ate gubeera munnange nga gufunctioninga bulungi. So ogenda kunkwatira beetroot. Onankwatira beetroot bulungi nnyo. Ogitemeeteme omala okugitemaatema oba okugisalaasala gyozeemu giteeke mu blender gikube mu juice. Onywere ng'ekikopo kya juice ekyo every other day okumala wiiki nnamba. Nti every other day mba ntegeeza leero bw'onywa enkya tonywa ddamu onywa enkya. Enkya leero bw'onywa kati buukawo ennaku. Nti leero Sunday nennywa. Ku Monday sigenda kunywa then oluddako ku Lwokumeka ku Lwokubiri nnywe. Ku Lwokusatu nneme kunywa, ku Lwokuna nnyo. Okumala ennaku 7 ng'obinywa ojja kumbuulira ekinaaba kibeerawo oba ojja kumbuulira ekinaaba kituuseewo. Gwe omusajja atalina bulungi maanyi ga kisajja, gwe omusajja alebera embolo, gwe omukazi atalina apataiti. Apataiti eno gye mulaba ey'omukisenge bingi ebigitwala. Oluusi mwe bye mutategeera oba bye mutawabudde bingi ebigiviirako kubanga tekyalina apataiti ng'oli awo just. So olina okwefaako n'okwerabirira n'okwezuula. Netetekanyiza nti angaza omukyala okubeera nga munnange omwami wange mmusanyusa. Ebyo muddawo ne muwoza nti ndi ku family planning kati nze naakola ntya. Munnange family planning ogiriko teryagaanye. Naye togenda kukyekwasa omusajja aloboze mbwe ate oba ali ku family. Eyo si nsonga ekuleetera okubanga omusajja munnange akwatako n'omukanyugeeri akwatako n'omwejjako. Mulina okwebeereramu. Omusajja ajja kugumiikiriza naye ajja tuukaako we kyenva mulaba benda. Mukati mugenda yomba mumanyi okuŋŋamba nti senga ne bw'okola otya. Nze nabagamba tobeera nsonga lwaki bbaawe ayenda. Ebyo by'abantu ba feeriya be boogera ebyo nti ne bw'okola otya omusajja ayenda. Leka ayende naye nga bwe bamutuuza awo mutuuza mu bigambo. Tagenda kera ku makya agambe nti bannange omukyala wange ye yansindiikiriza obeera otya n'omusajja nga gwe buli bwakwatako toyagala okumala emyezi 2 3. Abo abasajja bamulaba balinga ffe. Tebalinga ffe. Omukazi osobola okubeerawo nga tozinibwa era nga tolina buzibu. Ekitali ku musajja. Musajja buli lunaku aba ayagala fumita buli lunaku. Omusolo gwereega buli lunaku. Kakati gweyagala abeera awo nga tafumita buli lunaku. Golowooza ye aba agenda surviving atya era aba agenda kumalako atya. Ajja kunzika ng'anoonyezaamu kukakkanya obusungu bwe ng'ate gwakolesaamu. Ate bw'anaakuleka awo ng'onyiiga oba ng'ogamba yayenze. So ne bw'aba ayenze muleka ayende naye nga si gwagwiriddeko obungi. Ng'ayenze bibye ng'omuntu yeeremereddwa. Kubanga bamanyi okweremerera. Nga yeeremereddwa nga ye. Nga tagenda kwekwasa nti mukyala wange yeeyambiiriddeko obuzibu okubeera nga ntuuka mu mbeera y'okuba nga nfunayo omubeezi anyambako ku nsonga yange. So teweekwasa kyakubeera nti ndi ku family. Teweekwasa kyakubeera nti simanya nze sirina apataiti. Eddagala weeriri liri mu nnyumba yo. Funa ekintu ekyo okikube kuyambeko okubeera ng'odetoxifying emibiri gyo. Ebyo kiwoza nti abasajja beeyoze mu misuwa. Nammwe bwe guli nammwe mweyoze mu misuwa. Si basajja bokka. Naawe ng'omukazi weetaaga okwerongoosaako ku misuwa gy'egyo.
naawe weetaaga okulongoosa ku misiwa omusajja kukwateko ng'omufiiringa akuyiseko omukono ng'omuwulira ani teri kinyuma nga kubeera nga mwezina naye nga bye mwezina obifiiringa nga si bikake nga si bya kijenga nga si bya kwerimba ng'obiwulira ng'omusajja byakola obiwulira kinyuma nnyo ate kiwoomesa emmana kiwoomesa okwezina naye omuntu muli mu kwezina omufiiringa omwekaka bwekasi wonna oli awo totegeerekeka kyokka ng'oyagala mbu omuntu ono abeere nga munnanga akusanyusa mu buliri anaakusanyusa atya nga nawe kennyini nnyini tosobola kwesanyusa obwagazi bwe butandikira ku ggwe maidiya nammwe abasajja temwekwasa ebyo mbusenga nze kasita mukazi muwa ssente bajja kubazinira abakazi tosobola kuntinkula leero n'enkya nange nina omusaayi nontinkula leero n'enkya ng'oliwa ddakiika 2 ddakiika 3 n'olyoka owoza weefeeko bigaane bugaanyi busimanya nzaale sirina maanyi ga kisajja kasita mugulira engoye ez'ebbeeyi ne mugulira obusawo bw'ebbeeyi obusawo babulya kiri ekitalya mmere oyagala nkiweeki kyotasobola kuwa ssente n'okigamba nti munnange kakkana muyima okakkana onveeko ate nesikala era okogambye nti kati nti nooba nammwe abalina amaanyi temweyibaala nnyo noga nze ndi bulungi ne woba ogambye nti kale buli mwezi mu mwezi emirundi nga 2-3 ngenda kubeera ndi toxifyinga ku mubiri gwange n'okwatanga ebigundi ebyo n'obikuba kibitruutu n'onywako ate kati gwali obulungi kibitruutu ekyo sobola n'okikwatanga n'okifumba mukazi w'omugambe kigule okitwale waka mugambe akikufumbire akisaleesalemu slices mulyengako mamirako akanyo kati ng'obwega ate nawotamamirako kanyo kiwooma tekirina buzibu kiriika mulyengako mulina ebibala bye mulina okubeera nga ewaka ewammwe at least kale wemamanyi nti bya bbeeyi beetroot si wa bbeeyi nalinga mugula ennakawa wali mwaba mugula mu bifo eby'ebbeeyi gwe kikutwala mu kifo eky'ebbeeyi kyekyaki genda mu kifo ekyalayisi kati nze okusinziira gye nalimbera nakawa yali okumpi naye kale ate gyendi saawa zino nakawa si yali okumpi kitegeera so funa akatale genda mu katale gula beetroot byo biteeke ewaka gula binkoma mawanga teeke ewaka togenda mu bifo bya high-end gye mugenda mu supermarket oli asasula milioni 2 omwezi olowooza agenda kitunda mitwalo 13 era naye ajja kitunda mutwalo 5 asobola okufuna rent we n'ezinasasula abakozi abamukolera so genda mu bifo bya wansi gula ebintu byo biteeke ewaka omukyala bw'amala okufumba emmere akikwata n'akyozaako bulungi nnyo n'akisalaasala takiwaata waba wakifumba n'akitokosa ne kijja bulungi n'akijjamu ateeka ku sowaani olweggulo mumaze okulya mulya omulaba ka TV mulaba mawulire ng'aleetanga mulyanga sinaaka akiwaatako awo nga kimaze okujja n'akisalaasala ne mukiryanga sinaaka ne muwoomerwa ate nga kirina omugaso omunene olwo n'olaba oba obwagazi temufuna kireeta obwagazi kireega omukiramu abaleberalebera embolo kubanga kikuyambako okujja okuswayinga obukyafu bwe babukutte emisuwa ebibulookinga entambula y'omusaayi tokimanyi bulungi si ku mukazi si musajja azilonga nze omusaayi gwe gutambula bulungi good blood circulation equals ku munyimo omulungi equals okwezi n'okunyuma equals okunyumirwa equals obutamala mangu ku mukyala n'omusajja si butamala mangu ku musajja yekka abakazi bamala mangu baawona kukwatako ng'oli wa luutu emu olukujja olumala okukusa mu mulamu bw'ati musajja wattu nno ng'atambudde na ddakiika 10 oba 5 n'ogweri wena n'otandika okusanga ekibata ng'ofa nno olwo oli bubi yoga bakyala mweyambe baddiya byebyo ebyange nze nsigadde nze senga 256 mubeere bulungi mweraba temujjanga okwo mwebale kwekuumirako.